Komyewo nate baana ba kintu anti bagamba baana ba kintu tebaggwaawo. Nange bwentyo ngobye bumale nsobole okusomesa, nsobole okunnyonnyola, nkuwawula obwongo, nzuukuse ebyo byonna biwali wawudde edda, biwali wayagala edda okumanya. Nange omusomesa omukenkufu Ssempijja Ronald, muzzukulu wa Katongole, ate ng'era mu kubuufu bwe bumu ndi muzzukulu wa Onesimasi Kasumba. So nga bwe nabagamba ab'ente simegga kigwo, ate ab'embogo be banzaala era mbassaamu ekitiibwa, kubanga kabaka be bokka be yakkiriza kukuba eŋŋoma ey'akadagado. Bannange, eryo ttendo ly'amaanyi. Kaakano nkomyewo n'olunaku lwaleero okubasomesa. Nga bwe nabagamba, tugenda kwogera ku ssenga, enneeyisa ya ssenga eri oba omwana ow'obuwala mu Buganda. Anti tuli ku puroguramu yaffe Buganda Ekkula. Gwali eyo tosubwa, genda ku kibanja kyaffe ku Facebook Buganda Ekkula, kyokka toyongerako kirala. Genda ku YouTube Buganda Ekkula, toyongerako kirala. Bw'ogenda kuba otwota muliro ng'olaba musajjawo muzzukulu wa Katongole ng'ataddeko ekizibaawo kye, ng'ataddemu n'omuteganswera, wamma ggwe wamu n'omulenga njuba nga wenna bonna amutunuulira, weewaawo tooleme kugamba nti omusajja atonnye emmooli. Anti okutonnya emmooli kye kisoko ekitegeeza okwambala n'onyuma n'onekaanekana. Weewaawo naawe n'okkiriza nti omusajja ono musajja anyumye, era mu njogera ennyangu musajja amanyi okwambala. Kubanga ayambadde eyo kyennyini ekijjayo obulungi ekitiibwa kya Buganda. Anti ekiraga omusajja nti Buganda agissaamu ekitiibwa kwe kuteekako ekizibaawo n'omuteganswera. Kwegamba wamu oba ggwe oyinza okugamba nti omusajja ataddeko ekkooti, ataddeko ekkanzu. Ekkanzu erina omuleera guno ogwakkirizibwa oba oguli mu mateeka ga Buganda gw'alina okunekaanekaniramu, n'assaako n'engatto yeeyo enzirugavu zigizigi. Obuvunaanyizibwa bwa ssenga mu Buganda bwe buliwa? Olwaleero nzize okubasomesa. Obuvunaanyizibwa bwa ssenga mu Buganda, nazzikuno ssenga yabeerangawo oba ssenga ye mukyala azaalibwa ne kitaawo nga beddira omuziro gumu, oba gw'oyinza okugamba nti mwannyina wa kitaawo, muganda wa kitaawo, nga bazaalibwa mu kika kye kimu, oba omuziro nga beddira omuziro gwe gumu. Ssenga abeerawo okukebera abaana oba ba kika ekyo mu famire oba mu kika ekyo. Nga kituufu mwannyinaze azadde abaana, abaana bano baffe, oba ekikolwa kye muyita eky'okumala oba eky'okwalula abaana. Kituufu ddala mwana waffe? Ekyokulabirako, ndi musajja omuzirante, mwannyinaze avaayo, abaana b'enzadde baba bamuyita ssenga. Bwe bamuyita ssenga oyo tuyinza okugamba, abamu enjogera ennaku zino mutugamba ye Nattaliya w'ekika kyaffe, nti gwe tuyita Nattaliya oyo yakebera abaana. Baakeberanga batya abaana mu Buganda? Oba omusajja Omuganda baddiranga okukakasa nti omusajja abaana be yazaala mwono omukazi baana baffe ddala. Weewaawo baagendanga ne bayita omukyala okwagala okukakasa nti ddala abaana bano baffe, ne bayita omukyala ne baleeta abaana abo. Abaana ntegeeza obulira. Kyova olaba omuntu omwana ng'azaaliddwa abaako ekiriro ekyo oba ekiwuzi ekyo ku lubuto, ne bakisalako kye basalira mu ddwaliro bwe ttata, ne bakiwa maama w'omwana
ne kitaawe ne babutereka. Bayita omukyala oyo n'abaana abo ne babeerawo, ne bateekawo ebbaafu y'amazzi, oba oyinza okugamba akataasa, ne bakateekawo bulungi. Ne babuuza omukyala bw'abanga akakasa nga kituufu abaana ba kika ekyo oba ba famire eyo bwe baasuulangako obuliri obwo singa bwasigalanga waggulu, kyeraganga lwatu nti abaana ba kika ekyo oba ba musajja oyo. Singa bwakkiriranga wansi, kyeraganga lwatu nti wamma ddala abaana si ba famire eyo, si ba musajja oyo, era si ba kika ekyo, babanoonyeza ekyabwe. Naye mu nkola eyo ey'edda baafanga kubanga babamalidde oba babaaludde mu kika ekitali kyabwe nga kibaviirako okufa. So ennaku zino mwe gye muyise DNA, tinzadde abaana kangende ku DNA nkebere. Bonna abakikola bakikola na mutima gwabwe Sseruganda, omutima ogw'okusaasira, kuba ku DNA ejja kujjako omusaayi, naye kwegamba tegenda omwana wo tagenda kufa bw'anaaba nga siwuwo. Naye ate wano ku bbaafu nga tutaddemu amazzi, obuliri obwo bwe bukkirira wansi aba bagenda kufa. Kati tufuna omutima ogw'ekisa, kyovula bakozesa DNA, naye ng'enkola entuufu mu Buganda yeye yabeerangawo Senga mwe gwe muyita Nataliya, n'akebera abaana ebigere, okuli engalo, enjala, enviiri, kwegamba ennyindo, okukakasa nti ddala ono waffe omulimu ogwo oba obuvunaanyizibwa obwo bwatwalibwanga Senga. Ensonga endala, Senga omugaso gw'alina mu Buganda eri abaana. Bwe ŋŋamba ku baana kanjogere ku mwana ow'obuwala, kakiri kye njogedde kigatta ffenna ab'obulenzi n'ab'obuwala. Kakati ku ludda luli, Senga omwana omuwala bwe yeekoonanga akagere yasindikibwanga ewa Senga. Senga atandika okumuyigiriza emirimu egyo mu ngeri ki? Emirimu okumanya omwana bw'alina okweyisa, kimuyambe mu biseera bye ebijja mu maka. Omwana agende kwegamba bagambe wamma ddala omukyala ono, omuwala ono yakuzibwa bulungi, era ekitiibwa kyonna kiddira eri abazadde awamu okuli Senga nga yakulembedde mu nsonga eyo. Era nga bwe ntera okugamba, bwe yasangibwanga nga yazza omukono emabega, kwegamba Senga yamuwerekeranga ne bajja ne bamutanza, kubanga Senga yabanga ataddeyo oba ng'akoze akalagaane n'abantu abo ti kituufu omwana gwe tuleeta omwana yakuzibwa. Weewaawo omugaso kati era Senga mu kkowali erimu ba mu buufu bwe bumu, ayigiriza omwana oyo ow'obuwala engeri gye balina okweteekateekamu, gye balina okwetereezaamu, ng'amuyisa okumulaga emirimu egy'enjawulo. Omwana omuwala anaaba emirundi egisukka mu 2 olunaku, ku makya nga yakazuukuka, mu ttuntu ne olw'eggulo, y'emirundi 3. Kimuyambe okuba okwetonaatona omubiri gwe, okubeera nga wamma ddala buli amulaba asikiriza abalabi. Wamma ddala Senga era yamuyambangako ne ku mikolo giri, nja kukisabika kiteekemu kyambaza amakooti. Omwana oyo okubeera nga be tuyita abalongo bali bulungi, bali mu mbeera nnungi, nga kituufu batuuse ku levu eyeetaagisa omukyala yenna okukuuma ekitiibwa kye mu bufumbo bwe. Era gyayambibwangako Senga n'amulaga ebika by'eddagala eby'enjawulo by'alina okukozesa. Wamma ggwe ali eyo, ebyo obadde obimanyi? Bazadde bangi bali eyo, basenga bangi tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe. Ennaku zino abantu tebakyalina nkwatagana nnungi wakati wa Senga ne taata ne maama w'abaana, nti omwana banaamukuweereza omulabirire. Kyova olaba tufunye basenga ab'ekimpatiira, kwegamba ne batuswaliza ku mikolo, tebatendese kimala, tebakoze kimala eri baana baabwe. Weewaawo Senga oyo mu buufu bwe bumu yafangayo nnyo okulaba nti omwana omuwala ayize bwe bafumba. Omwana omuwala omwami bw'akugamba toyogeranga n'omwami akola ki? Ayogera. Ate omwana omuwala
senga yamukomekkerezanga, mwana wange ogenze kufumba, bino kyoyingidde kiringa kiyungu. Omuyimbi oyo Maureen Nantume mumujjukira ng'asoosowaza ti kino kyoyingidde kiringa kiyungu, ogenze kufumba, omukka ne bwe gweyongera tovangayo okutuusa nga by'ofumba biyidde. Era weewaawo kaabanga keetalo nnyo nga omwana azze okukimwa oba okutwalibwa nga senga yakulemberamu. Era tubala bulungi nnyo ku mikolo, ebiseera ebisinga taata ku sayidi y'omuwala n'eya senga babuuza nti taata abantu bano bagamba obamanyi, kituufu ddala mwana wange obamanyi? Senga n'agamba nti weewaawo taata, abantu abo mbamanyi. Olwo abayitidde ewa bigalo ne basaakaanya ne bakuba engalo, wamma gwe n'ogamba tunaayitanga naawe. Okirabye nti nno egimu ku migaso gya senga mugaso mukulu nnyo era ogw'enkizo, nti yayanjulira bakadde be. Senga yayanjulira bakadde b'omuwala omwami waabwe gwe baleese okuzaala mu kika, nga era gwe yagenda okutwala muwala waabwe. Olaba ensonga enkulu ezo senga zaalina. N'olwekyo baganda bange, abasenga abali abatamanyi buvunaanyizibwa bwammwe oba mugaso gwammwe, mbakubiriza, mbakoowoola, jangu, emigaso mingi ddala, wabula vaayo jangu ku Buganda Ekkula. Ennamba zaffe, ayagala okubuuza ekibuuzo weetuli okukuddamu. Muzzukulu wa Katongole, nja kukuddamu bulungi nnyo ky'oyagala okumanya, kubanga neewaayo okuweereza Buganda wamu ne Uganda. Tukulaakulanye olulimi Oluganda, tukulaakulanye obwakabaka bwaffe, ate twagale nnyo Ayi Ssaabasajja waffe, kubanga mu buli kimu yaliwo, mu buli kimu ye taata, era gwe tulina okukoowoola, gwe tulina okukaabira buli ekiba kigaanye. Kimanyi bulungi nti senga mu byonna, egimu ku migaso gye wano mu Buganda, oba egimu ku mirimu gye oba ku buvunaanyizibwa bwe, byebyo by'alina okukola. Mwenna atugobera genda ku YouTube ku kibanja kyaffe, teekamu Buganda Ekkula, Facebook Buganda Ekkula. Mwenna abali eyo e diaspora wamu ne Uganda mu bitundu eby'enjawulo, ffe we tuli okubaweereza. Munzikirize musajja oba muzzukulu wa Katongole, mbeerekereze. Ayi Ssaabasajja Kabaka owangaala.